Ebirala bijja kubayamba oba nsobola okugyamu empali wano kate ng'ondaga ebyo tebijja kubayamba ebyo munsawo kummwe tambula amawulire mugenda kugalya mugenda kutuula agobeera omusango genda otuula kutegekera byannaku nnyo nnyini ddala mukwano gwange tosobola kubeera nga ofuna kamwenyu okulaba omusajja omukulu, omusajja ali respected, nze iwakaazi amanyiddwa nga Lwasa ng'ali mu mbeera gy'alimu woyinza okugamba obudde buno. Ennaku z'omwezi ziri 26 Novemba omwaka 2025 wendikodingira story eno ziri ssaawa 10 n'eddakiika 42 ez'akawungeezi k'olunaku olwaleero. Essaawa tubadde tuyingira mu 10 omugagga Lwasa abawanvu n'abampi ntegeeza abakuumaddembe bamuleese nga aliko n'empingu ngera bw'osobola okuba ng'olaba eddakiika eno. Omugagga Lwasa we bamuleese basozi infact awo abadde mu kaduukulu aka Kooti. Omanyi we bakuleeta ku Kooti basooka ne bakuteeka mu kaduukulu oba ekkomera ly'oku Kooti awo wobeera ng'oyogera n'abantu bo naye ng'oyogera nabo mu bukomera obwo obuuma obwo. Kati omugagga Lwasa awo waabadde. Lwasa mu kuleetebwa ku Kooti olunaku olwaleero n'okubeera nti aleeteddwa ng'ali ku mpingu tewali abadde akisuubira yadde wabula abasinga bamwekanze bwekanzi era abalala ne batandika okuba nga bakubira bannaabwe amasimu ne babagamba nti mmwe mudduke omugagga Lwasa wuuno bamuleese. Okusookera ddala omugagga Lwasa tusoose kumulaba nga ali ku poliisi e Katwe. Ebya Kooti nga tebinnaba kubanga bituuka. Kati mu Kooti omugagga Lwasa not mu Kooti ku poliisi omugagga Lwasa wabaddewo enteesaganya ezandibanga ziremye oba balemeddwa okuba nga batuuka ku kukaanya n'oyo amusibye oba amuleeteddwa okuba nga alabika oba aleetebwa ku Kooti e Makindye. Kati ku poliisi enzikiriziganya bwe zituuse okuba nga ziremye omugagga Lwasa abasajja ne bamuteekako obunnyogoga ne bamugamba nti nno kati ssaawa yakwolekera. Abali ku lusegere lwa Lwasa wamu n'abantu be abamwagala okuzaama kibaleetedde okutya kw'amaanyi engeri gye kibadde nti omugagga Lwasa bamukutte ng'obudde buwungeeredde ddala oba ssaawa nga zitandise okuyingira 10 ez'akawungeezi k'olunaku olwaleero. Osobola okujjukira abameka abakwatiddwa obudde nga buwungedde ne batwalibwa mu Kooti na biki ebitera okuba nga biddirira. Mumanya bulungi nti obudde bwe butandika okuwungeerera nga Kooti terina kadde kamala esobola okuba nti nno ekusindika kwa limanda. Wendikodingidde eggulire lino nga Kooti egenda kutandika butandisi era ng'egenda kubanga esomera busomezi omugagga Lwasa emisango. But amawulire agasookerwako ge g'okubeera nti omugagga Lwasa
abanjibwa obukadde obuli wakati wa 21 na 24 figure eri mu rotatingira around there obukadde wakati wa 21 kwa 24 nga buno bulabika bwe bukyayinza omugagga Lwasa okubeera nga asasula okakana nga bamututte n'atandika okubanga atemeza mabega wa mitayimbwa ng'ensonga yakulemererwa kusasula obukadde buno 21. The figure is rotating around 21 to 24M. Lwasa ekibadde ekyenjawulo bwe bamulese ku kooti e Makindye musajja atera nnyo beera mu kamera era abamawulire batera nnyo okubanga bamuggyako zi interview here and there wabula bw'aleeteddwa olunaku olwaleero abadde tayagala kamera n'emu emutunulemu era ayombye n'obusungu bubadde bungi ng'abuuza abamawulire kati bino mubikwata mugenda kubitwala wa nange era nbaddewo kati bwe tubadde tubikwata naye nga wazi sijja bibaleetera omugagga Lwasa n'abuuza kati bino byonna mubikwata mubitwala wa in fact waliwo gayi gwe basuulidde akasimu but omugagga Lwasa mumusabire ngenda kubanga mbawa updates mu mawulire agaddako but embeera ya Lwasa si nnungi abasajja bamukutte ne bamuteekako obunnyogoga ate ne bamututte bino bye batwala nti batwala abantu babiri ne bakuteekako empingu ne bateeka ne ku mulala ekyo si bwe kibadde ye bamutaddeko ezize 2 by'omugagga Lwasa tumusabire kale ekifaananyi kyolaba sayidi eno mukwano gwange ewa Lwasa tuvuddeyo katuswikize tuze sayidi eno ekifaananyi kyolaba mukwano gwange eddakiika eno kirimu abantu 3 bonna bambadde uniform eza yellow oba NRM ababiri then omu ayambadde white kifaananyi kino kirimu Jajja Buchaman kirimu deputy speaker oba amyuka speaker w'eggwanga Uganda omukulu Honorable Thomas Tayebwa then mulimu ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleon olunaku olwaleero wali ekannungu wabaddewo rale ya NRM era wabaddewo omukolo gw'okuba nti banoonyeza President Museveni akalulu Buchaman gye buvuddeko yavaayo n'akola interviews ez'enjawulo ng'alaga nti ali disappointed nnyo mu kibiina ki NRM era ng'alaga nti waaliwo obutali bwerufu obwagenda mu maaso naddala mu nkolagana ye ne banna NRM. In fact Buchaman mu bimu ku bye yamaliriza nabyo mwe mwalina okubeera ng'alaga sigino ng'eyali ayagala okuddamu okwegatta ku Bobi Wine n'okubeera nti ayagala Bobi Wine akyuseemu bw'aba nti bwali busungu nga bwe bwaleetera abano ababiri okubaako engeri gye batabanguka alisi basobole okubanga baddiriza obusungu busobole okubanga budda bbali baddemu bakwatagane era omukwano guddemu gutojjere era abantu abaali ewamu mu line efaananako bwetyo but ekibadde kisinga okubanga kyewuunyisa olunaku olwayo ng'ennaku 26 Novemba 2025 kyekya Buchaman ate okulabikira ku rale ya NRM still ngazze kubanga akuba muziki n'okuba nti anoonyiza NRM akalulu oba okuba nti agikuyegera. In fact abadde ne Dr. Jose Chameleon niyo kimanyi sure deal ebibye tebikyali mu science NRM 100% ne wakaawe waliwo flag ejjudde kati question nejje y'amaanyi Buchaman byonna byabadde ayogera emabegawo abadde alimba oba what Buchaman switched back to NRM abyana ne bigamba osanga luli abadde ng'akola video just kuba sigino abasajja bamuyitaddemu okubeera ku campaign trail n'ebiringa ebyo popolo ngamba ze sijawuliza popolo wemanga siwulidde bigambo bituufu. Away from there tubadde tuli ku NRM muna NRM amanyiddwa nga Edirisa Kenzo Msuuza yabuvuddeko alina ebigambo bye yayogera ku NUP ebyaleka abamu ku banna NUP nga si basanyufu ku ye wabula mwana mulenzi ono yayongedde okubanga stampinga n'agamba nti oba mwagala temwagala ensonga z'okubeera nti be batandikawo people power n'ebisigadde okubeera omusaale kigambo kiba kitono
bw'obanga omwogerako mu line efaananako bw'etyo. Waliwo statement gye wakola ng'ogamba mu mwatandika people power naye yakubisizza abantu empower era bali eyo bawanda muliro ne tugamba katukunoonyeeko okireactingeko esewo beerabidde people power fetwagi empowering nga tuliwo ne ku meeting ze twatuulamu ze bataalimu ebintu babirabira eyo ng'abawagizi nebibaako ne gye biva ate people power ezaala no naye era saagala nnyo okwogera ku ebyo kisegeera because bakimanyi jasi bakabya kajanja ne katuli wano mu Yellow Festival kino kikikulu muzeeyo oye. Alright, that is Edrisa Kenzo Musuuza. That side, ebya Kenzo katubirekera awo. Sajja awanda busagwa buli kadde. Abamu ne bamugamba naye abasajja lwaki obalemezaamu? What's your problem, Edrisa? Kuba bukubi campaign side eri. Mu kifaananyi gw'olaba ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Edwin Katamba oba goyinza okuyita MC Cuts. MC Cuts of recent, aina one of the interviews ze yabadde yakola n'aleeta yoyinza okuyita opinion ye wabula nefuuka public n'abamu batandise okujampinga kuyo. Agamba bw'ati, agamba nti when I see Ugandan TV presenters buying and owning cars, it leaves me in doubt because you really can't make money off Ugandan TV stations to buy a car worth 50M. All these female presenters you see driving cars, that money ain't from the TV stations they work for. They should speak the truth about where they get money from and not mislead the young girls who are still in high school and universities. MC Cuts yabadde annyonnyola nti bw'olaba bapresenta b'ama TV mu Uganda nga bagula amamotoka ag'ebbeeyi n'ebintu ebifaananako bwe bityo nti ye kimuleka mu kwebuuza ennyo era ng'alaba tekisoboka. N'agamba nti bw'obanga oli mukozi ku TV tekisoboka nti osobola okugula emmotoka ng'eweze obukadde 5. Era n'agamba nti bapresenta abakazi b'olaba bavuga amamotoka amalungi ag'ebbeeyi ago, ezo ssente teziva ku TV gye bakolera. N'agamba nti abakazi bano balina okwogera amazima wa gye bajja ssente era balekeraawo n'okubanga babuzaabuza obwana obuto obukyali mu ssomero obwagala okukula oba obwo obukyali mu high school ne university obusomerera obw'okuweereza ku TV mu line efaananako bw'etyo. Agamba nti okubeera presenter tegoggwa tosobola kwegulira kintu kya bbeeyi nga mmotoka eyo. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bw'etyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705
1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo, era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.